mukulu Bajjo nsanyusa okulaba engeri gyo yasama ennyo naze nkimanyi nti ogenda kunnyanukula kubanga taato oyasama nakulumbye nkumanyi naye nakulumbye lwaki kubanga nze President General w'abasawo b'ekinasi mu ggwanga banonda kubalwanirira era baamala kundaba nti nsobola Bajjo sivangayo kuyomba na muntu naye otususseeko oyasama nnyo olinga atali musajja nze neewuunya n'omukazi akweyambulira ne yeebaka naawe ate mpulidde otadde mu bbato otaddemu abaana bange sinayogera ku baana bo ate sinnalengerayo muntu ajja anoonya mwana wange ate nze nno nkusaasira kubanga nakati ndi lubuto myezi eki ngenda kuzaala paka ku myaka 7 paka ku 7 nga nkyazaala ndi lubuto. I'm going to give birth. Okitegedde mukulu Bajjo tuli mu bbato. Bajjo njagala ense kati ongambye nti ndi mufe nti siriko jembe kati njagala bategeerere ku ggwe nti Kulanama mulogo otegedde tuguddewo bbato gwe yomba n'ebigambo nze nyombere jembe Bajjo ngenda kuloga Bajjo I'm going to witch you nafuddeyo nga nkumanyi ayasama osesemanga bw'olya lekera okwogera ku Basamize oba gavumenti yeetaaga Basamize mu ggwanga ebawere mulekerawo okwogera ku nzikiriza yaffe lekerawo okwogera ku Basamize waffe Bajjo please wake up ngenda kwetwala naawe ate njagala batuwa akatimba Bajjo va ku bano simanyi bakutomerera emmotoka simanyi bakolaki abo baali tebakutegeera Bajjo njagala tuveeyo mu liigi batuteeke mu lingi wali babiri nga wano ku shedi yange kwentudde y'emmanju nga kana akatimba ke twateekawo tosobola kayitamu Bajjo ngenda kuloga yasama nnyo